batulaba ku media abesimbyewo ku kifo ky'aba student affair Walusimbi talabise nako ku kya NRM talabise nako ku kya NRM kati ate kati bagenda kubala ekya Nuupu ekya student affair NRM efunye obululu bo 5 bwokka kati bagenda kubala ate obwa Nuupu ku student affair ekifo ekyo ekyo babala kya Nuupu ku kifo kya student affair tusoose NRM nefuna obululu 5 tubala Nuupu No komao aina agent elizikiza bagambe bonna gyoraga yawona simbawo ojja kundaba we tuli wano ku kifo ky'aba student affair ogenda kuwulira lengi kakano banyabo ne basse bonnangira ebivudde mu kifo kye tulonze ekya secretary for students affairs tubadde ne bakandidate babiri asooka yenna abayinda Jacqueline Janet afunye obululu 65 kandidate owokubiri abadde Walusimbi Andrew Isaac akiikiridwa agenti we era afunye obululu 5 bagenti muba omwino sayininga kakati tugenda ku kifo ekiddako ekya secretary for labor affairs mbadde saagala kuvaawo wano kubanga waliwo ekinnyumidde mbadde ngenda kusimbula secretary esoose eya education affair ow'ebyenjigiriza secretary asoose movement NRM efunye obululu 5 ate owa Nuupu nafuna obululu 65 ekitegeeza lengi ya bululu 6 ekyo kye tubagamba obululu mulina kukumba bukukumbi buno tebabubba obululu obungi tebabubba babba bululu bungi kati bagenda kulo kati ekifo ekizeeko asoose yani sebo Yemba abe taliwo owa NRM taliwo yadduse buddusi ab'emasanafu bebeereddemu owa NRM ekifo kye basomye ne agenti we yaliwo yekka agenti we Kiyemba Abe kandidate owokubiri Kaje Fazali oliwa Kaje Fajali agenti waliwa abo bemulaba kakati nomusimbe mabega wa kandeka mwagala okubanga batandisa ate okulonda ekifo ekiddako ekya Labour Affair batandisa okironda ono wa movement bano be ba movement bano eno side eyo bagenda kubala aba movement banange ndi live siri recorded nti nkoze edit kino kiri live kyendi mu Balaga wano kye bagenda okubala kino kye bagenda okubala kye kya NRM kino kye bagenda okubala obululu 8 owa NRM afunye obululu 8 era bwebwo bwe bataddewo abakulu bawandika bituufu byennyini 8 NRM efunye obululu 8 wano we tuli ku kya secretary for labor
ku kya secretary for labor labor affairs ndowooza mundeko oluzungu saabiwandiise nalize ate batandise okubala ekya Nuupu 3 4 5 6 7 8 9 10 bino tebiri recorded ndi live. Nuupu eyingiddewo, abaana bayingiddewo, abaana obwedda benninda bayingiddewo. Celebration kino zo celebration kubanga tuli mu bululu, abaana bayingiddewo. Laba celebration ezo obwedda zenjagala, abaana weebali bayingidde dda. Ate bambi bawe naki abaana bayingidde. Masanafu kyo kyetinze dda, masanafu kyo kyetinze dda. Obululu wano tewakyatuwannaanya. Obululu abaana bakugere, abaana bawandiise bendera, abaana bawandiise bendera eno beebeereddemu dda, abaana beebeereddemu dda, abaana tebalina buzibu bwonna, abaana eno yo people power yasazeeko dda nga bwe mubalaba, abaana basazeeko dda. Wamugamba oyo muzeeyi alina kwetereza embeera y'abavubuka, embeera yakwebeereramu mujja kumukuba buli wamu, tumukube buli wanalaga, tumukube ajja kutegeera ensi tetwalayira amalawo alina amaanyi people power. Ogenda kulaga buddiikizi tulina okulona ffe ng'abavubuka, tulina okulona ng'abavubuka teka tulina okulona Kyagulanyi Sentamu, tulina okulona Kyagulanyi Sentamu kukambe tuli bamikono wa Museveni yatugedda. Abaana beerugala, abaana b'emasanafu beebeereddemu kuba batandise n'ebikujjuko nga bwe mulaba wano. Abaana batandise n'ebikujjuko nga bwe tubalaba. Abaana bo batandise dda abaana beebeereddemu wano wonna essanyu ppitirivu abaana beebeereddemu nga bwe batambula. Abaana bo ssanyu, tebalina fujjo naye nga bali mu ssanyu. Abaana basanyu, anti laba essanyu, abaana bali mu ssanyu. Wano wonna bivvulu, emasanafu byo bivvulu. Simanyi ewammwe eyo kiri kitya, naye nga eno yonna bivvulu byatandise dda. Abaana beebeereramu kuwonawona bivvulu, ate nga butuufu bye bali mu kukola. Abaana bo otwenge banywa, otwenge two banywa, bo batandise dda ebivvulu nga bwe mubalaba. Abaana bo batandise dda ebivvulu nga bwe mubalaba, bayingiddewo dda. Bo batandise celebrations nga bwe mubalaba bonna. Naye nga ekitundu eno nze kinsanyudde nnyo nti balonze ne balonda
ne balonda lengi yokka lengi ebadde nnene nnyo lengi nnyo nga bali ku bululu addirira abeera ku bululu 5 asooka abeera ku bululu 7 so wano we tuvudde masanafu nammwe mubyerabiddeko live abaana baabano banyumye abaana mubalaba ate banyiivu tuli banyiivu nnyo gavumenti ya Museveni eno etanze okubba abaana baffe bayiye zoni zaffe mukaaga obululu kati bukulugi yo tetugenda kukkiriza era kyemmanyi wano obuwanguzi tukola ki tubulina Bobi agenda ovuga yekamba avubuka twakoye kala za yero era obululu bwaffe tebuyize tubakakasa tugenda kubuwamu era Bobi tukakasa obuwanguzi obulina abavubuka twasazeewo twatazafiya abanga president yakalavuya abwetukazafiya webale nnyo mwebalire ddala abantu basanyufu waliwo zooni ze bayiye kiyitiridde zooni ezimu ne baziyiwa zooni ezimu ne baziyiwa ngenda kuva w'omukyalo oyo ani yeebereramu abakyala basanyufu ne kamera bagamba ate yaani eno kamera abamu tebategeera lutimbe lwa Map Media bagamba so nga ate guba mukisa bw'olabikira ku lutimbe lwa Map Media guba mukisa njagala ngenda kuvaako ko wano ndowooza mukirabi ate njagala kweyongerayo ewalala nsobole okulaba ndabe embeera ewalala wonna naye ng'eri nga bwe mukiraba layini esenga obungi bannange enna temubukabuuka akalaluka Bobi omubani waffe oyo tumwagala oba mutamuyaye ate simuyaye tetumwagalanga ye oba muyaye tumwagalanga ye kale kanzireyo wali kampitewoko wano kampitewo nzizeyo wali ku station wano tebalina we babbira station ani ate bamukwatidde ki babadde bagira kira bamututekoli Kampala Joel Ssenyonyi bamututte ku odikira ge mawulire ge n'akafuna Joel Ssenyonyi omugole bamukutte simanyi kimukwasizza tugenda kubiraba bamututte odikira bwe tuva wano tugenda kubaako bye tukola ekirabye tukikubye people mukikoze eki tukikubye tetali kunoonya kirala okay amawulire agakajja wano ku Map Media genfunye njagakakasa Joel Ssenyonyi has been arrested been detained at Kirap police station simanyi lwaki nakyo tugenda gabatuusaako bwe gaba nga matuufu mbagambye sinagakakasa ne gayinza okuba nga matuufu aliko nga ogakakasa ng'oli wano ku line egampe bw'oba nga amawulire aga Joel Ssenyonyi Joel Ssenyonyi batugambye bamukutte essaawa zino ali ku Odikira police station tujja kuddamu tugabawe mu bujjuvu bwago nga bwe tugenda mu maaso wano wabulayo ebifo bimeka ebifo biweddeyo bagenda kulangirira byonna kati katulinde bamale okulangirira wano ndyoke nveeko ndyoke neeyongereyo ebifo byonna noopu ebitutte wano kati tugenda tulinda kulangirira naye mubeere bagezigezi nga mutunulamu foomu muyinza okulowooza nti muwangudde nga foomu mu kifo ky'ekumi baataddewo 10 mulina okwebeereramu wetuli twagala tuve ku mpewo nga bamaze okulangirira nga bweri enkola ya electoral commission batera okulwawo okulangirira babanga abataategedde nti babaze naye nga tujja balaga wonna bwe bali abantu bali wano beesunze kulinda ki kigenda mu maaso naye nga wendi kaninde bamale okulangirira wano njagala final word okuva mu electoral commission ya wano emasanafu okutuwa ki ddala ekiri ddala ani awangudde naye nga byo obwedda bye mulaba mwabigasigase dda obululu 76 eyaddiridde yabadde 23 obululu obulala 65 eyaddiridde n'afuna 5 bwe bityo bibadde naye nga wali nuupu efuuse nuupu simanyi saidi eyo gy'oli ne gyempise nkyaddayo ne nkyalinda
ndabe simanyi lwaki bakukuta kamala okulaba wano leka kamera etunuulire eddala awo ebeere enjulizi kamera leka ebeerewo banyabo ne basebo tuwizali munjazi ku matuga mwenga nangira ebivudde mu kalulu ka leero amanya ngaddamu nate amanya nze Kijambu John Baptist era nga mbadde nkola nga presiding officer mu kalulu ka leero Bukuluji polling station nkoze ne bannange ba polling assistant omwami ono bamuyita Gonga Abdul Shakur then ne munnange gwe bayita Nalubega Angela tulonze ebifo 9 era akalu kaffe ne kagwa bulungi ekifo kye twasoose olonda kyabadde kya chairperson for youth twabadde ne bakandidati 2 Katende Vincent nafuna obulu 23 Musi William nafuna obulu 76 olwekyo mu buyinza obumpeebwa akakiiko k'ebyokulonda nangirira Musisi William afunye obulu 76 okubeera nga ye chairperson for youth tubadde ne bakandidati 2 Nakaliri Kakia afunye obulu 10 Mwesiko Brian nafuna obulu 76 nangira Mwesiko Brian okubeera nga wangudde ekifo kya vice chairperson General Secretary wano tuwaddewo ne candidate omunga alya n'oppose ye mukulu Lubulwa Herbert ekifo ekyaseeko tubadde n'ekifo kya Secretary for Publicity tubadde ne bakandidate 2 Nakawunde Mary nafuna obulu 9 Sarunga Martin nafuna obulu 66 Sarunga Martin okubeera nga wangudde ekifo kya Publicity for Secretary for Publicity twazizanga ekifo kya Secretary for Youth Female Youth oba kiyitibwa Secretary for Women twabadde ne bakandidati 2 asooka Agonyi Mary Aliaka nafuna obulu 64 eyazeeko enamu Kasiala Susan nafuna obulu 8 kakano nangira Agonyi Mary Aliaka afunye obulu 64 okubanga ye tuwadde ne bakandidati 2 asooka Nabayinda Jacqueline Janet nafuna obulu 65 avuganyiziddwa Walusimbi Andrew Isaac nafuna obulu 6 n'olw'ensonga nangira Nabayinda Jacqueline Janet afunye obulu 65 okubanga ye Secretary for Students Affairs tuzizaako Secretary for Labor
tubadde n'abavuganya tubadde ne bakandidati babiri asoose ye Kiyemba Abe afunye obulu 8 abadde ne Kaje Fazali n'afuna obulu 59 Nangira Kaje Fazali afunye obulu 59 tuzizake kifo ekya Secretary for Sports and Culture tubadde ne Sempa Michael Kimbugwe afunye obulu 6 ne tuzaako Nakitende Hadija Lutya afunye obulu 5 n'olwekyo Sempa Michael Kimbugwe afunye obulu 6 ye Secretary for tuzembezaayo Secretary for Finance wadde bakandidati babiri Sejewa Rogers afunye obulu 6 banangato oyo yasinze Kalembe Shamim afunye obulu 6 banango oyo olwekyo Nangira okubeera nga ye Secretary for Finance. amina anakwate zange Banyabo ne basebo ebyo bye bivudde mu kulonda kwaffe ogwaleero kakao n'olwekyo njagala ba agenti babadde beesimbewo mwenna musigale kuba ne mabega tusayininge forms ezirondeddwako abasigadde mugende abatulaba ku Maku Media badde batulaba ku Maku Media bwe bityo okulangirira bwe kuwedde naye nga bwe tuli enkola bwe twabagamba tewali kuvaawo Natulidde bululu ba NRM. ekirala tuzzaako tugenda kubasaba musooke mukakkanemu tusooke tusayininga efoomu zino oluvannyuma tugenda kunakuliza wamu tweyanza nnyo tweyanzege ekituufu tebalina kukola muyina kulinda kusayininga nammwe mwenna abali abatulaba ku Maku Media muyina okulinda okusayininga kubanga wano webabbira akalulu ka Kyagulanyi wano wewasookera ddala olina okumanya olina okubeera muyina okulinda okusayininga ba agenti ne basayininga nga mubalaba ekyo kye tuli mu kusomesa ne mu byalo eyo kakabe kali akalulu ka Kyagulanyi olina okulinda gwandaba olina okulinda bonna ne bamala okusayininga temuvangawo ne mudda mu kuwoggana oba mu kujaguza nga temumaze kulaba mpapula ya agent eyo yonna gye muli eyo yonna gye muli muyina okumekinga suwa nti bamaze okusayininga wali wonna Museveni wabadde asinga okubbira akalulu wewali nga mucamuka ne mugenda bali ne basayininga byabwe so esaawa zino abaawano babadde kiriya abaana baawano babadde bulungi nnyo abaana babadde bulungi nnyo sebo baganye okufuluma babagambye mugende baganye okujaguza bamala kusayininga kino kibategeeza okwebereramu kino okwebereramu kino kye nabasuubiza nti mission 2021 ya muliro kano ke kalulu akasoose mbagamba abavubuka bwe muteebereramu wano we wasookera ddala so wano kye nabagamba nti tulina okulaga kamera nga basayininga ne tulaba bye basayininze bituufu newalibanga alemeddeko ateeka obuteeka kituufu okitegedde wali balemeddeko esi tujja musikamamu omuguwa tumusikeyo naye nga teri kigaana Maku Media kwetuli ba agent bali mu kusayininga ba agent bali mu kusayininga naye abaana basirise bwekye njagala kulaba mpapula wano nga basayininga njagala kulaba bye basayininga byebyo byempulidde wali sigini kyaziruma sigini kyaziruma so abantu nammwe abali eyo sayidi eyo olina okubeerawo wano mbadde nina okubeerawo olw'ensonga nti babaze wendi kati nga nina obiripootinga oli obululu 6 kamu ku bululu 6 then
Katende chairperson. Aba sayinze double. Buli wano wendi NAP. Yes. Vice chairperson. NAP na NRM. Vice chairperson. Simanyi DP jeri, simanyi FDC jeri, simanyi CP, simanyi simanyi jeri. Bamaze odo signing. Nze nkuze kutuuka wano nga General Secretary. General Secretary kati kyebagenzeeko basayininge nga tulaba map media Kawempe mubadde mutya muyina okumakinga sure okusanyuka muve mu biri ebyokuvuga piki na biki muyina okumakinga sure nti musayininga luno olupapula bwe lugenda bajja kubasayiningira ate bwe babasayiningira mu kifo ky'obululu mukaaga bajja kuteekawo obululu lukaaga baagenti bajje basayininge tuliko wano Nakawes Jackie Tatambirako ne Buyinza Fred Buyinza Medi Kawuma Masi abe Saudi mulaka mulondedde ku simu ya Map Media ne wano abaana nze newunyiza nnyo masanafu abaana bebeeredde mu bagambye obwa mutulangiridde naye tumala kulaba nga tusayinize abantu bali njagala kulaba Lindako ona nti agenda kusayininga Lindako ali amale kusayininga mba njagala kulabira ddala asayininga oyo tewaliiwo naawe alina kamera sayidi eyo kino kyenkola kyonga okola tewaliiwo ne kalulu kakyagulanyi bwe mulina okukola olina okubaawo celebration zijja mumaze kusayininga kale bali mu kusayininga tugende maaso bwe bati bali sagala kuvaawo wano kubanga bali mu kusayininga ne mumuwe ku mpewo mubawe ku mpewo bannange basayininge nga tulaba basayininge nga tulaba tebasayininge ne bongerako 0 tosayininge wali noyongerako 0 wano okusayininga kukyagenda mu maaso naye abantu bonna bali wano bakakkanye tewaliiwo abantu bakakkanye balinda kulangirira abantu bakakkanye balinda kulangirira abaana bakakkanye balinda kulangirira kamera etunudde eno ate zeeti eyo teweta koona tekola eti amawulire genfunye nti Joel Ssenyonyi bamukutte sinnamanya details ne details nja zifuna ne wano bwewati bwe wali Nuupu ewangulidde ku bitundu bwe tuba tubala percentage ewangulidde wano emasanafu ewangulidde ku bitundu 98 ku 100 emasanafu Nuupu ewangulidde ku bitundu 98 ku 100 98% Nuupu 98% kusuubira neeyo bwegenda okubeera ate nzengera kuzuuka bubuusa olumwenda
tulinawo wano kansala ababuuzeeko be bamu abakoze omulimu ogw'ettendo wano simanya wa NRM be bakoze omulimu ogw'ettendo wano ku nuupu newangulira ku bitundu 98 ku 100 kabaweeyo obugambo nga 3-2 nga bwe tulinda wali abamaliza okusayininga tulabe abaana bakyamukamu batya then tugende dda wano wowati tubeyanza amanya gange Kasoro Richard kansala ayimukiragisiba 2021 ekitundu kino njagala kwebaza abantu bonna abeetanidde mu kulonda ne be tubadde tulwanagana nabo mu lutalo okuwendera akalulu k'abavubuka abatuyambyeko mu nsonga z'amasiki ensonga za ssente byonna ebikoleddwa wano n'obuwagizi bw'abantu era nga njagala kujjukiza abantu bonna abali mu kundaswaka mishoni era tutandika butandisi waka tulina okumaliriza mpaka entebe awaggulu kulonda mubembeze anatuyamba nalanseeno wano mu Uganda His Excellency omuwayi oba so n'olwekyo nebaza